bannaye twegendereze nnyo emikwano gye tukwana. Abantu be tuyita bakyali baffe tubeegendereze. Njagala owulirize ka clip kaneno nga mukyala wa Ssegirinya Muhammad, omu ku bakyala ba Ssegirinya Muhammad, nga ayogera ebyama ebikusike ku Alex Luswa Luwemba. Wuliriza ate otambuze vidiyo eno. Kituufu ate oba ogaanirawa. Omwogezi wa famire ani gw'otegeeza? Omwogezi wa famire Luswa. Wayi yalaze nti mwogezi wa famire yalina osoma results. Kati ate muno yoba onoogamba ki ng'omwogezi ayogedde. Ekisinza okunnyiza kuvaayo ate n'ayinunira ddala erinnya lyange. Naye fula nti ye mwogezi gwe baalekawo. Ate neerabira nti yali akola bukozi mu ofiisi. Yali akola mukozi mu ofiisi ng'ayamba buyambi. So yali tayamba bakyala, yali ayamba mugenzi. Ate n'ekyokubiri kyerabidde nti omugenzi yafa. Katamanyi baana be n'abakazi nga tabamanyi. Nze nali mugumu nga njagala nnyo omwana ono bamukebere. Omusajja oyo akyali mulamu. Omusajja n'asula omwana katata ono omwana wange. N'oyo omusajja mukulu yaliwo, omwogezi wa famire. Yaliwo. N'amugamba nti ono omwana wange yennyini n'ayogera. Singa yamugoba kuba nagendangayo ng'atwala omwana ono. Buli lunaku, buli kumpi oluvannyuma lwa wiiki ng'atwalayo omwana ono. Omusajja alibadde agamba n'agamba oyo omwana tebamuzza wano, oyo omwana si wange. Mulekerawo okutwagazisanga okutunoonyesa batata b'abaana ne tuteebakanga nawo omuntu kake tugende siba omwana oyo. Omusajja singa yakeera ku makya n'atwala abaana ku musaayi nga mulamu, kuba omusajja yakyogera n'agamba nina obulamu butini mu nsi muno. Omusajja n'atuuka okulala n'afa nga talabye n'abaana be. Omuntu n'alwala emyaka 2 nga talabye baana be. Nze famire sigirabanga era kino sikirabanga. Kuba ze Luswa wankubira essimu, Luswa nze saagala kukwanukula. Naye nina obusungu ku mutima. Luswa wankubira essimu, jjukira essimu ze wankubira. Saagala ososonkolli Luswa. N'okubira essimu n'oŋŋamba nti wuliriza bwino. Luswa olina wankako okutwala ku sayidi yo. N'oŋŋamba nti Naalongo naawe owange ovuddemu ku ssaawa esembayo. Olw'okuba sizze ku sayidi yo kuwagira. N'omwana oŋŋamba kasi oba ky'okoze toli kyejjusa. Luswa teweegaana bigambo bino wabiŋŋamba. Fenga tetuzikusabanga. Sente ze wajja mu lumbe mu bantu ng'obagamba nti waliyo ddwa. Wulira bwino. Januari nga 24 waziteeka wa Luswa. Wulira bwino. Yakulekera biri luddawa. Ate Luswa tolina gy'ogenda kufuga. Nze wantinkudde sikulinkuulangako. Sikuvumangako tomanyi sikumanyi. Nze nakulaba emirundi 2 ogwasooka olesooka oleeta omwana n'ogwaddako wano omusajja atudde. Tuli eri mu bitooke tutudde. Gwomu ku baali bakaabira ebintu byo abaali basaba ebintu by'omusajja owozaaku bannamwandu bebeesaasabagana. Nga mwali mugamba nga abakazi muleke amalugo ge babawadde. Twayagala mbeyo nabyo byogera. Mwemwawoza nga abakazi babawadde ssente eri. Nze nali waka. Twali waka nga kitudde nawe twahira. Singa abaana tebaali Baseginya twali ku mayiti. Ebikolobero bye mwatukola twabakoowa. Mwatugobya abaana ne tukaage tuddanga ewammwe. Ng'omusajja akyali mulamu ne muntu temunjogeza kubanga lwe nnadda Luswa wogeza weddamu nonnyanukula. Ngenda kwogera buli kimu. Lwaki mwabatwala mu kisenge lwaki mwabanaaza ebyo ebiddagala byammwe? Abatali bammwe. Kubanga madamu Jowe mu kuziika abaana bano, mu kuziika eri, bakwata abaana abamu baavaawo ku tebaasulawo. Mwaka nyine muntu gamba abaana abasuze wano be baana abatuufu ab'omuntu. Ne mugera ku makya ne mubayita simangu batwala mu kisenge. Ku makya mubatuuma amannya, simanga mubakolako emikolo. Lwaki mwagibakolako basibamu? Ye abaana bwe mwayogera bonna abajja okuzika ne mugamba batwala ku musaayi. Lwaki abamu tebazzi? Mwaka nye wali eno osesemanga bw'olyanga olowooza mbu abaana bali 25. Kati saa zino olyasanga ate abaana bali 9. Abalala abaweza 25 bali luddawa. Ate temusobola kutuuka kakuleeta mwana wange. Kubanga era mwakubira amasimu ne muŋŋamba okumuleeta n'obutamuleeta tebikola makulu. Mwaka nyine mutuuka ne muŋŋaana okuŋŋamba oyo omwana mufunire kitaawe, osobola okumufunira taata we kubanga akyali muto. Nakula nga amanyi oli ye kitaawe. Ne muŋŋamba kuwa kakadde ka ssente okwata ekikyasinga okunuma ng'omusajja tannafa. Luswa mubakuwa kakadde ka ssente ogende ebweru okole. Oyo omwana aba afuuse wa tomuzza era todda ne bwafa omuziikanga eyo. Ngani gwe musiriwalyako ku mwana we. Mwoza sibijjukira oba bwe mwabigamba abiŋŋambe taliiwo. Ne mutuuka okuŋŋamba omwana agende bw'abanga afudde muziikanga waffe ng'omubaka agambye. Omubaka agambye bakuwa kakadde ka ssente ogende okolera omwana wo tomuzza oba tokyazze oba tekyali wa famire oyo ne bwafa omuziikanga wammwe. Ekyo yinza okigamba omwana wa munno nga naawe oli muzadde olina abaana.